Mbaniriza nnyo ba affiliate farmers, ba farmers bannange mwe abalundira watono. Lelo lunaku lwa 8 wiki yaffe ennamba eweddeko. Jukira eggulo twabadde tugema. Njagala banjulira bannaffe abasundu section be bateeka ssente mu vidiyo eno. Ng'oba oyagala kuweereza ssente eri muganda wo, genda bugenzi ku ttabi oba agende ku ttabi lyonna erya Sundu section aweereze ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu. Ennamba zaffe kweziryawo, gwe tukoneko ku WhatsApp oba tukubire osobola okumanya ebisingawo. Ebinyonyi bikyali kamu naye drinka zaweddemu dda. Kitegeeza liita 2 tezikyamala ate otunulira n'obutiba bw'emmere bwonna bwakazedda. Kati enkoko zavudde ku kilo 3.4 kati zirya kilo 5 mu ssaawa 12 n'okunywa amazzi agasukka mu liita 2 mu ssaawa 12. Gwayagala okuweereza ssente genda bugenzi just ku mobile money yo, ku wallet yo, oba okozesa application yaffe gy'olaba eya Pace, oba gwe gamba boss wo nti njagala kumpeereza ssente e Uganda, agende ku ttabi lyonna erya Sundu Exchange mu Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Canada, America, aweereze ssente zituuke direct ku mobile money y'omuntu. Jjukira tulina okukoza ebintu byaffe bino kumpi buli lunaku era nsoose nakutiya zenjoza nziteeka mu liquid soap, sabbuuni ow'obuwunga oba sabbuuni owa bulijjo. Kati nze liquid soap gwe nkozesa yaleeta n'akawoowo. Aleeta kawoowo kalimbo olinaata okunya kwa kalimbwe ne kubula. Kale kwegamba amazzi ne woowo gayiya wooyolezza kalimbwe abeera tawunya. Kiba kyovu kiri ekya liquid soap. Toyumunguza kiryawo, nze sinaga yumunguza ate olekamu just akawo kuba already kalimbo aba ya droppinze dda. Jjukira oba wanyise dda obutimba bwaffe buno, obukutiya bwaffe buno. So kangende mu maaso njoze drinker. Obuyonjo buno buyamba okukendeza ku birwadde ebyalumbirumbye enkoko nga zikyali nto. N'amazzi mpozi nkozesa ga taapu, ekyo mukimanyi. Nabyogera mu vidiyo yange ey'amazzi, oba tonnagiraba genda okebere otegere lwaki sikosa mazzi ga nkuba na ga bidiba oba wemba nga kozeseza kikyenkola. Jjukira enkoko zaffe zikyali stressed, so ngenda ziwa vitamin. Jjukira badde bazigema eggulo. Vitamin oyo yazizeemu amaanyi zogende mu maaso n'okulya obulungi ate awamu n'okunywa obulungi ziddemu amaanyi. Wano wonna nkyali mu ddakiika eza 3 ku 15 nga sinnabagenda ku mulimu. Bino ebintu byangu. Kale nno ke kaseera k'okuwa enkoko zaffe amazzi era kati ngenda ziteeramu amazzi munda.
wano kati mbanzizaako kuziteera mu mmere. Kati jjukira zirina kulya kilo 5 naye sinnakyusa butiba kati obutiba ngenda bujjuliza ddala akatiba kajjula emmere. Katulabe enkoko zaffe we zituuse nga ziwezezza wiiki emu. Ziba zifaanana zitya bw'ogeraageranya ku tray. Kano kameze n'ekyensuti. Enkoko zaasuze zirya kujjako okunywa amazzi agadde gakalidde ate era n'amazzi ndabira ddala nga nja kwetaaga okwongeramu nga sinnagenda naye teziri bubi. Kale nno kanneetegeke ngende ku ofiisi nkole ate nkomewo tusisinkana olw'eggulo. Weewaawo bannaffe obudde buzibye ate tukomyewo okuva okukola kati katukebere ku binyonyi byaffe birabika birina emirembe byalidde bulungi koziko ettalanti yazikidde era eyo ngenda kwongeramu amafuta nziremu ngikume. Kale nno nina okugenda ate njoza ebintu byaffe omulundi ogwokubiri ogw'omukiro misana na kiro tokoowa. Kaseera kagenda tuuka tuve ku eyo ate tudde ku semi automated system. So ngenda maaso n'okuteekamu amazzi kati. Amazzi ku luno mu g'ekiro ntaddemu meereere sitaddemu yadde ne vitamini oba eddagala lyonna nedda. So ndi mu kuteekamu emmere jjukira kati twetaaga okuziwa kilo 5 olunaku. Ebinyonyi birabika byo nga birina emirembe n'okulya birya era olaba nti kati ebisinga byakkuse naye ate bijja kulya mu kiro ekitegeeza nti tebyagala kulya
biwumuddemu buwummuzi. Osobola okutunuulira ebinyonyi n'ogeraageranya size. So obuti bw'obulaba bukalu, ebinyonyi byalidde dda biri awo byetala bwetazi. Nga lwaki sibasiibulira awo. Banaye mugende maaso n'okulikinga, okusubscribinga, okusharinga n'okukomentinga. Naawe ayagala okulangira kuno ennamba zizo kweziri. Obiraba ebinyonyi biri awo byetakulakulako we bizanyazanya, bitegeeza nti bikufu n'embeera simbi. Webale nnyo munnayuganda munnange, ate nkwagaliza otuula obulungi, tulindirira olunaku lw'omwenda tulabe ki ekinaatuukawo.